kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula. Tukulisayo nnyo okusumulula ebyemizannyo. Tuyingiddewo mu kanyumiro ntambuza y'abyobulamu yakatwengako tukubuuzaako wasuze otya. Good morning, good morning, good morning. Mbadde nsoma wano emboozi eri eyo muki eri mu America. Abaana baali bakola effujjo mu class, teacher najja nga ababiri balirwanagana abataase. Omu n'abeera too violent, nakanyugira teacher obutebe, namukanyigira obutebe, kati namukanyugira hanga, wooden hanga, nemukuba eriiso nerivaamu, ekiso ne kiyiika bambi. So she was left blind. Musomesa nako eri mu mirimu gyonna ne bannange. Era ne mawulire gammwe nabyabamuli bebasambasamba baba agenda kukwata mboozi oli n'akyankalana nabyabasamba bakuba bubi nnyo. So buli mulimu si mwangu naye ebyo ebintu ebimu ebyo bikumalamu amaanyi n'owulira nga you want to rethink your career. Just olina kumanya wootasukka. Munne olumu tekuba kusukka, kati abaana ebalwanagana omwana n'ahatinga munne mu abasomesa mugenda kunnyonnyola mu. Kubanga the fact that omusomesa muntu mukulu bwagamba lekerawo okulwana n'osigala ng'olwana n'ogezaako n'omulaba ng'aguguba ng'awo asikaali ayingirawo. Munne sometimes oba naddala things oba accident oba biki muba mulowooza musobola okukimala. Anti awo eŋŋambira nti olina okumanya ddi lwenkivaamu n'oba lwennoonya kubanyambako. Kubanga omwana w'essomero omusomesa agamba nti stop fighting, automatically you have to stop. Ne bw'omulaba alemeddeko ekisooka byolina okwebuuza naasobola omuyimiriza oba nnoonyeyo abanyambako muyimiriza. Okay, kino kyonna kijja natuvuga kigende ku mboozi y'olwaleero. Ebintu ebimu we've tried. Omuntu watuukira ebiseera ebisinga twatandika oyingira ekintu se career relationship just bano banyumizaako naye batuyagala magezi gaabwe. Ate n'oba ogeetaaga toyagala bakuadvise nga oyagala bakukoneremu hafi walonze relationship buli omu alina ajjambala nga bw'ajambadde ekusanyusa ogibeeremu ekutama ogiveemu. Munange omuntu awulira abantu bebagamba ne bannange omuntu ono omumanyi bye tuwuliranga maama nga matuma gale nga bimuyita kuli. Kati ekyo kiyinza oyinza obutaba na ku mukwano, olumu oyinza oba oyise mu bingi. There is time when you need someone in your life bali n'ogamba siganye bono gwe neetaga nnaamugjawa agira abeerawo Katonda y'amanyi. Tuli mu mwezi tugenda yingira omwezi ogw'omwenda, tuli mu gwa 8 ennaku z'omwezi ziri 28. Bintu ebimu bye tukola ng'omwaka guggwako is kubala kyokoledde ebbanga lino kikyatambula oba kwekuba mutooki we muliseemu ogambe am I being patient or am wasting time in a relationship ddala. Bali nsomako ng'abakyala abaagumiikiriza oba omwami eyagumiikiriza oba yamala obudde. N'akumiro agamba njagala mwawule okumala obudde n'okugumiikiriza. Agumiikiriza afaanana atya mbeera kye yeetooloola okugumiikiriza mbeera kye yeetoolodde okumala obudde. Abasajja balina abakyala be batera ottaminga oba ffe saa zino women we look at and we say that they inspire us, most especially side y'abakyala, they inspire us nti sawa zino kati bawanguzi naye awo makati we byayita awo tulabanga you couldn't hold it. The bayo no obudde oba nawe n'ogumiikiriza n'obeera inspired by someone at the end of the day n'otawangula kubanga ye n'omaliriza nga kati wamala budde. So ekyo kimu rather it's going to cut across n'emirimu nga tuvudde mugundi mu relationship. So olumu n'emirimu tetuganye hafe yagala okukola mu mawulire naye ddala myaka 15 kyali ku TV okola koki okola ki ofunyeemu ki oli mu kulwana n'obwana obuto obuzze. Tuyina emyaka gye tulina olwaniramu otandise obuyita bumalaaya weebale nnyo emyaka gy'okulwana gye giri egy'okulwanira kalimu ng'amazima kale naye ati bakuwadde musaala saawa zino wonna gy'okolera bw'oba ng'otunuulidde omulimu omusaala
nga kiye buli kimu kyo nga egulwawo okujja obulamu batolina. Rethink the job you're doing. That's what I oli think. ku muntu wa bbanga ki Nga oluddewo say like 10 years it's you're in 10 years. by 10 years anyway gigenda gishiftinga negidda ku 5 naye I think 5 mitonoko because emyaka 5 egyo girimu okwakwyalinga experience okubuyinga trust mbakama abo n'okwekaka. It's just the beginning of everything, yeah. So but after 10 years at least olina okubanga ekikuleeta ku mulimu si musaala gokka. Siganye fenna ekituleeta okukola kuba ziba ki sente. Naye nobanga omusajja w'emyaka 6 okukulemberamu abavubuka mu ekalakasi kuba mukamu tababa musaala. Kyoba okoze kituufu naye si ggwe mutuufu. Okategedde ako? Kyokola kituufu naye si ggwe muki. However, also on the other hand, bw'oba ssaawa zino okyakola kakasa bakama abo nga ye 20 years w'okolera, you're wasting time. Ssaawa zino olina omumanya importance lwaki ozijja ku mulimu. Tolina kugenda mu office kugamba bakamawo nti ono takola bulungi. Olina bikola in the 5 gye bakolera olugambo gye beegulira gye beekoleza. Omanyi enjawulo wakati w'okukola n'okwekoza. Ate asinga mala nnyo obudde nga mwekoza kifo ky'okukola. Ssaawa zino olina okubeera ng'oli mu bbanga nti nze kukola nkoze omulimu gwange teri agamba nti ozere teri akola ki and you go. Omanyi valiyo omulimu gw'okola mukama wo kyakusuubiramu ne ky'olina okukola neddi. Kati olumu bino byonna byetwogera oba tobirina. This is the time osobola okukuba mu torch onoonye ku advise. Advise eno teva mu bbanga n'ekugwako. Wetugenda okugendera ku advisor. A person who advises you is an advisor. Weba waku advising ndio gye bayita advisory. Ekifo kwa advising. What he gives is an advice. Yeah. Now, kakati tuyina qualities. Ezifuga good advisor in all aspects of life. Kiki oyagala okuba advisingako? Ekisookera ddala ogenda kunoonya expert. Expert yagenda kubeera mu bika bibiri. Whether they studied it ng'akitegeera your area of specialization oba with experience. Mukugu mu kyo oba abaddewo abirabye. Omanyi olumu tugenda ku Google ebimu tebiwa. Google could be books, could be what. Abantu abamu basigaza magezi. Oli n'asituka n'agende wajjajjaawe. Oba wajjajja wa mukwano gwe n'amugamba kyali kitya jjajja. Mwamalako mutya. Olumu ne otagenda n'otakimubuuza naye. Ama abasajja abasumbuwanga bwe basumbwa abawala b'omulembe guno. Mu byayogera n'opinga n'ogamba okay. Kyayi kubanze mbadde nsusse. Nanze era nvundi mu ya firimu nti omusajja saawe mwayina okukomawo n'ankuba peeke ku matama. Yagenda okugamba nti munnange mama akatandika okwedeetinga oyinza okugamba munno buli lunaku I love you babe, I love you, I love you, I love you. Time etukanga omwagala naye nga temukyakyogera. Kwami n'ebibafuga bingi. Nga omwagala nga gyega you used to tell me I love you, what happened? Nanga no, it's not that I don't love you, but I don't know, things just go astray but muli mutima mba nze nkwagala tenandibadde n'omuntu gwe saagala. So noonya omuntu mweyo field gy'oyagala okwadvisingiramu yaba abeera ayagala okukola mu mawulire ekikutwala ew'omuntu atunde oba omusuubuzi akwadvising amawulire gatambula gatya ddala ddala onoonenyaani. Buli omu alina ango waalabira ebintu bye. Then objectivity, omuntu atali biased. Kati bwe bumu obuzibu bwetufunye. Oyagala kuyingira mu mawulire n'ogenda yali radio presenter 10 years ago. Talina bambi kyeyagajjamu. Ayinza okuba yavaamu ayina mu disappointments ze. Babbosi baamuyisa bubi. Yonna yagenda okugamba bigenda bba bituufu naye nga biri biased. Yes. Yonna nga bituufu naye abamu n'ogenda ku muntu biki mpulira nnyo abantu nga bagamba nze gundi kasita yaŋŋambye kati kaŋŋambye kusaidiza relationship abamanyi n'otulangira mwe bamufumbo ku kasukaali mwe abatali bafumbo mubuulirira mutya abafumbo. Naye lwakwalako abantu tebalaba shows zimalayo. Sometimes tukuba disclaimer tugamba omufumbo wano towuliriza. Naye lwakubeera n'ekirala I think kya butemu
okubanga emmere togenda gira naye nogirabamu obutwa n'otayogera kubanga sigwa agenda ogiri. I think tekiwetaaga kubeera kubanga wagenda okulya emmere okumanya nti tujja kuddayo ku twawula ebintu bibiri with experience then omuntu ng'ali that is area of specialization byasoma. Tulina abantu abagenda mu church most especially mu kereziya okubeera nga kale actually masinzizo agasinga nja kwogera nnyo ku kereziya y'abakatuliki bafaada bagatta n'abantu bababuulira ku nsonga z'obufumbo naye bo tebawasa. They specialized in that. Ngobulenda kwakyo omanyi nti tugende kukiteeka abantu bwe basinga okutegeera gwe mupiira. Teri muntu asinga kuteeba golo ngaali wabweru wa kisaawe. Kubanga gw'okiraba. Ogiraba, yeah. Era kiva ekisinga okubeera ekibi ye coach okubanga muzannyi wa mupiira. Kyekiba okuba ne PD nga presenter. Yeah. Then, of course, active listening. You should also be in position to listen. Then, in all, asobola okuwuliriza. I know kubeera ne empathy. Like okuwulira okutegeera what you're going through. Omuntu ajja kkaabirira amaziga omutegeere bulungi nnyo without mwe tugenda okugatta trust wase omuntu ntuukira okukwa abamu batukubira ffena amasimu nga tomumanyi namumanya nakkaabira ekizibu kye. Olina okubeera nga safe ye. Confidentiality is key. Owulirize then omuwe amagezi oba naawe obeeko beweebuuza ate ogenda okwebuuza ate toloopa togenda mumugeya osobola opaintingawo omuntu ataliiyo n'osiiga olugero n'ofuna endowooza z'abantu abalala n'omuddiza amagezi ku kyotegedde. I think n'ekirala ekisinga ebirala wemu ku bikulu is respect and effective communication. Why do you want to get advice from someone you do not respect? Because omuntu oba tomurespecting togenda mumuwuliriza. Yeah. So we believe nti by the time wogendere wasaimu omwebuuzeeko omuwa ekitiibwa oli ready okuwuliriza byabagambye naye byonna nga nsaanikira advice giwulirize okusalawo kubeere kukwo kyabuwumba tutu kyabusiru nnyo okusanga omuntu omukulu ng'agamba oyo ye yampa amagezi yampabya batya goba wawuliriza tewasengejja. Tulina okutunuulira ennyo ebintu bye tulimu oba bitambula. Olumu bw'okizuula amangu nti ky'olimu tekitambula kikuyamba okukikontrolinga nga bukyali. Singa abantu public ekyobservinga n'etandika okukikogonayizinga nti tekitambula kiyina na kustressinga. Kakati it is very important nga tuli mu kutuuka mu mwezi guno tugumala kutugenda mu mwezi omulala business gye watandika etambula. Ng'omusajja oyo eyakuwa ssente bizinesi eyo gitandike nga tannatandika kukubuuza naye waki nkyakuwa ssente sooka okyebuuza. Maybe wanaatuukira okikubuuza nga you have some answers oleme kuddamu na busungu. Kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu pulogulaamu Sumulula.